musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gwokuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 058 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion olw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Complex yokka ebirala byonna baabitunda ng'oggyeko omukazi gwe twalwanirira Winnie tumuga atwala kino na kino baleka ab'ekika ne sayidi gye baaliko yonna ab'ekika kyange yaggwawo naye nga ababireetedde okuggwawo bagagga. Mbasaba omutima gwe mulaze Namwandu nga mulungi mugumulage mu muzimbe addukanye emmaali ya bba nga maama waffe maama w'ekibuga Ajati Sarah Kiyimba bwe yaddukanye emmaali ya Kiyimba ne tuba nga tukyagirabako ne kaakati. Oli Masaka lwe bijja okubeera ekibuga ekyesimisa ekibuga ekirungi tuddemu tufune ba Sarah Kiyimba nga be bannabukeera jeene. Nze kwe kusaba kwange nga musikawuta sigenda kwogera bingi munzikirize. Tujja kufunayo omwogezi Chairman w'Erusiwanu okuva ku kyalo gye tuva mu Kasana namalabyeko kojjango w'emmamba wano ne mu Kiriziya tubadde naye agenda kujja atuuse okusaasira ate bw'anaamala tufune chairman w'ekyalo kino abadde mukwano nnyo gw'omugenzi bw'anaaba amaliriza tebannamaliriza bw'anaaba amaliriza tunyagamba nti w'embalala Nagenda okusiika abaana bagenda kuvaayo yankwala mukolo namala bagamba lamusizanga mukulu atompitako nanga ogenda kukola embaga yange naye yange tegenda kubeera mu bisaawe ng'ez'abalala. Nina olujja lwa eka namba n'okusoba ne parking weeri njagala nkutwala enkulageyo era gye balinziika ne wendiba nfudde. Ekiro ekikeesa ku Sande ku makya ne bankubira Mwami Mulinde nanga Bosco afudde. Kati omuntu gwe nayogera naye ku Lwomukaaga mbadde sisobola kulya kigambo ki ne bw'oleeta ssente mmeka kubanga mbadde simusinga ssente naye azirese. Bannamasaka basaba ekintu kimu musigale nga ku mazima. Abakristaayo tugamba nti amazima gali kufuula ow'eddembe. Naye bakwasende mmeka lw'omukyala ayogere ebikikinike mumuleka ayogere kasita naye muki mukazi mumuleke. Basaba Namwandu yasabye temumutunuzaamu kamera abadde musirifu okuba olwe yatandika. Maama wange yaŋŋamba ekyalusoba bamumanyize nkulidde ku kyalusoba okusirika kumala bingi mukubire Namwandu mu ngalo ez'amaanyi era tumusaba asirikire ddala byamanyi bingi nabawadde ekyokulabirako eggulo ku kkooti nembaga nze nave ewa maama wange awo ekyalusobe nga nina emyaka 19 maze n'omukyala emyaka 31 kati amaze nange emyaka 31 n'amaze nange emyaka 19 yadde nga maama wange mwagala nnyo emuzira wange naye golooza ani alisinga okuntegeera ow'emyaka 31 n'owe19 kitegeeza mukyala wange amumanyi nnyo enfuna yange enneebaka yange endya yange obubi bwange n'obulungi bwange. Ensonga lwaki nze nga musikawutu former deputy mayor w'ekibuga kino nasigala ku kigambo kya Bosco. Kale
Kusema official yona gyosinzira okubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno. Bwe tutandikidde awo ate kwe kuziika kw'abaana ababiri abafiira awamu ne kitaabwe. Bano babaziise okusinziira nga bwe twabasembyeyo olunaku olw'eggulo nga kooti ate ekoze okusalawo nti omwami aziikibwe ekyalusowe ku bijja bya bajjajjaabe ate abaana ababiri baziikibwe Empugwe mu maka g'abazadde baabwe agatannaggwa. Kati awo tutandikidde gwe mukolo ogw'okuziika ogwetabiddwako abantu abangi nga bakulembeddwamu abagagga mu kibuga Masaka. Jjukira tubadde tukoberera series z'emboozi zino twabategeeza nti abagagga b'e Masaka balina engeri gye baasayidinga n'omukyala era nga oluvannyuma lwa bino byonna ebyagwawo abagagga abasinga ne basigala mu kutolotooma nga tebassala kudda sayidi ya mwami oba sayidi y'ekyalusowe. Era oyinza okukkiriziganya nange nti nno ebibaddewo mu kuziika olunaku olwaleero ate ebikonfaminze nti oluyi lw'abagagga mu kibuga lubadde nnyo ku sayidi ey'omukyala. Oyinza okugamba nti nno babaddewo olw'ensonga nti ono omukyala wa mugagga ate babadde bayinteractinga nnyo naye. Omulala asobola okugamba nti osanga nabo omugagga yali yababbirako ku nsonga y'okumuziikanga mu maka ge, kyonna ky'oyinza okulowoozaako. Okuziika kuno okw'Empugwe gukutte people by surprise lwa nsonga nti nno okusinziira ku court order omulamuzi adde awabudde nti basooke baziikeko abasayidi emu then bafune olunaku baziike ku sayidi endala. Okusinziira we twasembye olunaku olw'eggulo ne we twasembera nga Empugwe tewali kyabaddewo naye kyandibanga bino byonna bwe byawedde n'ab'Empugwe ne bagamba nti katugende tuteeketeeke ate okuziika naffe tuziika olunaku olwaleero. Ebibuuzo osobola bifuna lwaki mukyala asazeewo okuziika olunaku olwaleero ng'abadde asobola okuziika olunaku olulala. Jjukira olunaku olw'ejjo mu kukungubaga emirambo gy'abaana tegyaleeteddwako waka. Naye gyeka bwe gijjiddwa ekitovu mu ddwaliro ne gitwalibwa ekitovu mu kkanisa okusabirwa gye gijjiddwa okutwalibwa Empugwe ate gye gisobodde okubeera nga ate gigalamizibwa. Wabula ebibadde bibeerawo mu kaseera ke kamu ate nga n'ekyalusowe omugagga Bosco agalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabe. Okategedde bulungi? Ndowooza naawe kasooke nkuwe n'ebibadde Empugwe katono ate nzije manya ekyalusowe. Saba Mumbejja naye ateekeko ekimuli. Mumbejja naye ajja ateekeko Mumbejja ekimuli. Nyabo teekako Mumbejja, teekako ekimuli osibule omugenzi. Tweyanziza bannaffe ttiimu eyo katugiwe naye ekimuli ekimuseeko bateeke ku Bosco okwano tukusiibula weeraba. Tulisisinkana Mukama ng'ayagadde tujja kusabiranga essaala obudde bwonna. Nja kusaba manager Rhino Funeral Services Michael jangu olumbe n'ebimuli byaffe bino tukwebaza nawe okuteekateeka sayidi zombiriri. Mumbejja naye mwetaaga omwetegereza kubanga mwawulidde abantu abadde mu bulamu bwa Bosco so mumulabye mu papo yeebikiridde nnyo omuwala omuto naye asiibudde ate omuntu we. Kino nno wano we tuli ate ne sayidi eri Empugwe nayo bagenda maaso n'okubanga ate nabo abaziika ssaawa zino okugwe agenda maaso n'okutulaba bagenda maaso n'okubanga baziika Empugwe. Nakyo ekiriyo tugenda kubanga tukikulaga wano go wenna atwekuumiddeko. Abaana babaziika erudda eri ne taata bamuziika erudda eno, so tujja kubanga twegatta ate ku kamera zaffe eziri Empugwe ate nayo tukulage embeera nga bweri.
bwebityo bwe bubadde era ndowooza okuleka ebiyinza okujja mu maaso oluvannyuma lw'okuziika bye tusaba famire ebikwasaganye bulungi. Tuyinza okuba nga emboozi y'omugagga Bosco Bitanda tugenda kugiggala lunaku lwaleero. Tugezezaako gigoberera okuva bwe yatandika era some of the details zetugezezaako ozifunye ezitulemeredde. Kaakati olwaleero nga tufundikira emboozi eno nina Lawrence naye paati yabadde agobya. Tugenda kutunuulira mu bintu eby'enjawulo Lawrence ebikoze emboozi eno omuli ne bakiyita batya kusalawo kwa mulamuzi ensala y'omulamuzi. Bannayuganda gye bayinza okuba nga tebaawadde budde olw'ensonga yabadde mu buwandiike. Mu buwandiike oba tebaafunye kadde then tutunule n'ebintu emu ebyotolina ddala okuziika olunaku olwaliro. Personally nina byembadde byesisanyukira ku bikolebwa ku mukyala, naye ate mpuliddemu bubisi omukyala bw'asazewo okuziika ku lunaku ate lwebaziika bbaawe ng'ate abadde alina obusobozi obutaziika. Kugamba otya? Abatulaba abalungi ku Simon Official njagala obbabuuzaako mwebale gye mutuusaako engalo. Tuludde okuwuliziganya olw'emirimu emiyitirivu egiba gitutwala wano na wali. Ebbanga eryo lyonna ebintu bingi ebimpiseeko byesoogeddeeko. Tujja bifuna obudde tubittaanye. Kyagulanyi byabadde ayitamu ennaku zino. Musajja wange Kabanda baali bamutwalaganya ebiro ebyo. Kugamba emboozi mpitirivu zimpiseeko naye ndi musanyufu nnyo olwaleero nti tuzze tutemeeteme issue eri social etaliimu byabufuzi. Bino tebiriimu nti neekengera okutambaala layini eno. Kakati bino tubinyumya kandidire. Naye olwasula binyiigiramu naye ate okunyiga si y'ensonga, okuyiga kyekisinga obukulu. Kyekisinga obukulu. We tugenda otutandikira tutandikire ku ki? Ku byaleero tutandikire ku byajjo. Ndoza tutandike n'ebyayo biveewo kubanga bye biri kale. Embeera abagenzi bano mwe baziikiddwa nga tutandika n'olunaku olw'eggulo Kolombe. Ekisooka kkooti yo yafulumye ku ssaawa zabadde nga 9 ez'akawungeezi. Mike ne babadde nabo ne bakwata kkooti ne bagitwala ekitovu. Bode bagifunye ssaawa 4 ez'ekiro. Mike we yatuuse Kasana, bode ne bagigaanira munda mu mmotoka. Ne bagaana okufulumya bode mu maka ga ojika bode yasulako ko mu maka ago. Yes. Kati mu Buganda bode tetumbite tebayingiza mulambo nga bagufulumya. Okay. Naye nga bagamba at least mutuwe mu mufulumya at least tubeereko naye wano mu lujja. Mike yabadde agaanye. Era because saabadde ekiro ekyo, but I'm not so sure bayamaze n'agifulumya ne baguddewoko ku mmotoka. Mu mwabadde ambulance mu yabadde yo bagiguddewoko. Okay. Teyakkiriza kudda mu nju. Bayibuwanga bali tusobola kudda munda. Naye nga kibagamba mugifulumyeko kati nga kyolesa ki okwekengeragana okwabadde kujjudde wali. Nga bano balina ekirowoozo oba banaagifulumya bayinza ogibawambako. Jjukira tugenda okufa ku kkooti nga waliwo ekirowoozo ky'omukyala ayinza okwapiiringa. Era omukyala oyo yayambadde ekiteeteeyi kya green wadde ensi yeebuuza omukazi ono namwandu yamukola kingana omukazi oyo yabadde mukambwe ono bwolaba. Namulabye nga mu interviewing awo ku kkooti we mwabadde nga akutte wansi ne waggulu. Omukazi oba obukambwe yabadde abusuubudde naye mbuuzabuuzaako nti naye omusuubuzi w'e Masaka nti nedda talina nakyasuubula. Yakugambye mu katambi ke nnawulidde ate nga oba gwamubuuza ng'agamba nti Bitanda
oba yamuyambako clearing emmotoka ze ng'asuubula something like that. Talina kyasuubula. Embeera y'obunkenke. What is about embeera y'obunkenke? First of all, ndowooza nti kino ekintu kiri so unfortunate and regrettable. Kibi nnyo, teri family yandiyagadde kutuuka mu mbeera efaanana bw'etyo. Ate naddala nga omuntu afudde abadde wa buvunaanyizibwa obutenkanika. Tuteekwa okuddayo naddala abantu abawulira olulimi lw'enjogera. Tuddeyo tunoonye bakadde baffe edda balizolvinganga batya ebintu amicably. Kuba kati ffe bwe tufunyeeko amagezi g'okusoma kiteeberezebwa nti tufunye obusobozi obusobola okwaŋŋanga ebizibu bajjajjaffe bye baayiiranga omusaayi. Nti ffe ate olw'amagezi ge tufunye kati ensonga tuzigonjoola mu ngeri ya kisajja kikulu. Okusinga ku bajjajjaffe kuba bo tebaalina magezi ga conflict resolution bwe kiteeberezebwa, naye ebiriwo biraga bwe ntunuulira society yaffe engeri gy'eri structured ennaku zino nti ate bali bayinza okuba ate baali bagezi nnyo n'okusinga ffe. Mu lupapula lwa Bukedde mwabangamu kolomu nga bagiyita ensi egudde eddalu. Mu kolomu eyo omukuŋŋaanya wa Bukedde yawandiikangamu ebintu ebyewuunyisa byolowooza nti mu society byandibadde tebiriimu naye nga abantu babikola and they go away with it. Kati kye tuli mu ku-experiencinga bano. Kaakati ku kibaddewo olwaleero omulamuzi yabadde very clear nti muziike taata mumale muziike ki abaana. Ogenda tuyitiramu ogundi eyo kubanga abantu kasala awulidde nti omulamuzi asaze bw'ati tebaagenze mu nsala ya mulamuzi ate nga ndowooza ensala yamuli omulamuzi eyinza okuba nga nsonga nkulu nnyo mu musango guno nnyo. Era nandisabye abafamily naddala abali ku ludda lw'omukazi basome nnyo ensala eno bamale bameditatinge beebuulirire ku nsala eno kuba omulamuzi. Era bwe nsomye ensala eno nsanze nga nina ekintu kyenzudde leero nti omuntu nga mukugu mu mulimo gwe omuntu oyo omuwanga ekitiibwa bw'oba ensonga ezikutawaanya nga ye yazikugukamu toddanga wali bbali ne weegeziwaza nnyo kisusse. Kubanga ebintu ebimu bisukka ku kutegeera kwaffe mu field ze tutaliimu. Olwaleero tewabadde ensonga yonna lwaki nnamwandu tagenda kuziika ku bbaawe ako kankubyemukko gwayagala ennyo gwabadde akaayanira aziikeko. Omukazi abadde ayaayaana baziike bbaawe empugu emmaka gaabwe naye asobole okuziikwa okumpi ne bbaawe. Era omukyalo oyo ng'alina omukisa gw'okuziika omusajja empugwe ne gumummibwa naye ng'alina omukisa okugenda okuziika ku bbaawe. Omukisa n'agugaana. Naye weetegereza ensonga zino wammanga. Omukyalo oyo ddala akakasa nti ono abadde mwami we. Ekibuuzo kibuuza nze. Okusinziira ku bikoleddwa ddala mu mutima abadde akyafiiringa obulumi bw'omwami we. Namba 2 omulamuzi aba kusala nti omugenzi Bitanda bamuziike empugwe gye yazimba amaka ng'omukazi bw'abadde ayagala.
yandiganyiza abaana abalala baatazaala okulinnyawo ekigere. Lwaki okirowooza bw'otyo? Lwa bino ebikoleddwa. Kubanga mu Buganda waliwo kye bayita okubikkako. Era Abaganda bagambanga, Abaganda baali bakyawa nnyo omusajja gwe bayitanga Pawulo Muwanga olw'enkolagana ye n'Obote. Ate ng'Obote Abaganda baali bagamba nti yabayisa bubi. Naye bagambanga nti Muwanga bw'alifa ndirimirako emabega w'oluggi. Nti I will celebrate Katonda yeebale, naye siyinza kwetantala kufuluma na nkumbi kulima. Kuba omuntu waafiirwa tolina kulima. Ati nnimira emabega w'oluggi. Ng'ensi tekola ki? Tendaba. It means nja kujaganya naye sijja kulaga. Ffe bwe tutyo bwe tuzze tutambula ne bajjajjaffe ebbanga lyonna. Twabaaki? Ensi egudde eddalu. Ekirala, okusinziira ku nnyimbe ebbiri ezibaddeyo leero, katigole y'abantu ababadde ewa bitanda n'ababadde ew'omukazi, bw'oba olengerera wala osobola okulaba akabaata ate ke tugenda okwolekera mu maaso awo. Ku kyendabye ku lumbe eno ew'omukazi wabaddeyo abantu abalowoozebwa okuba nti bagagga. Bagagga b'e Masaka. Abateeberezebwa. Kuba bw'ogamba nti bagagga balina okuleeta obukakafu. Omugagga alina n'enneeyisa gye yeeyisaamu. Omugagga ate teyeeyisanga mwavu. Omu ku boogezi mu bigambo byasibidde Namwando amugambe tugenda kubudaabuda okolenga omunnamwandu w'omwami Kiyimba Saala Kiyimba bwe yakola. Mu ngeri ki? Okusigaza ng'ayongerayo ebyobugagga bya bbaawe emirimu. Ng'ono amuyamba mu kapasite ki? Olaba emiguunwa bwe gigenda okwetooloolaawo. Kuba abantu abamu beeyita bagagga olw'okuba babeera n'abagagga naye nga mu butuufu babbulooka. Babbulooka b'abagagga. Omuntu abalira omugagga nti kano akataka kakola, wano wooteeri ejja kukola, wano n'abeera ng'omugagga amufunako enjawulo mu mbeera eyo. Bw'afunamu ku busente obuli awo obutono naye yeeyita mugagga nti nze omugagga w'e Masaka. Naye bwe nkubalira abagagga 10 nze be mmanyi e Masaka, sirina gwe ndabamu mu gange ebadde awo. So kikyengezaako kugamba nti gye bujja mu bbanga ttono twandirolekerera ate emboozi. Kubanga omugagga bw'aba abadde mukwano gwa bitanda, ng'era agamba bitanda yannyamba nnyo, abadde atuyamba. Lwaki towa omukazi amagezi nti owaayi tetuziika ku lunaku lwe lumu nina okuyiwa ettaka ku mukwano gwange? Abagagga mikwano gya bitanda nga bwe batugamba balekeredde munywanyi waabwe. Yes. Ne bagenda ewa Namwando olowooza babala ki? Babadde bakungubaga oba balina bye babala ebiri awo, amenvu agali awo ebyokulya. Kubanga bitanda ye mugagga, Namwandu si ye mugagga. Ate ogamba abadde mukwano gwo. Ddala logically omuntu eyakola logic, abatulaba abalungi abayitako ku erevu, wabangawo essomo lye bayita general paper, batusomesezangamu general knowledge
amagezi aga bulijjo agakuyamba okubaza ensi ddala bw'ojjayo amagezi ago ga applying mwene embeera mukwano gwafudde kw'obadde wamanyira nnamwandu ddala mukwano gwo lwe bamuziika gwe n'osalawo oleme muziika ogende ku lumbe lwa nnamwandu ddala bitanda abadde mukwano gwo oba ebyenfuna ye mukwano gwo oyina ky'olengera ky'oyagala okubba nti bitanda obadde omwagalako byanfuna kaavuddewo kati alabikanga yasigaze ebyenfuna yes gw'onoonya kati gw'oyagala oli kati bitanda takyalina mugaso kati abo abantu ab'ekika ekyo tebaba bagagga abo baba babulooka weba bonna babo owa omukyala amagezi tukoze tusiika omugagga then abaana bo tujje tubawerekere naye bw'otakikola kitegeeza oli bulooka abaze ebyokulya mu nsi lubyanza nfunira wa ndiira wa okitegeera kati abantu abamu banfunira wa bandiira wa babulooka tumanyi okuba misitekeninga ne tubayita abagagga omugagga aba n'ensa kuba okukola ssente kyetaaga disipulini tosobola kukola ssente saimo ensi akabanga k'omaze mu working environment okimanyi bulungi tosobola kufuna ssente nga tolina disipulini zeetaaga disipulini era bwe zijja ne zikugwira bwe ziti nga tolina disipulini era zimala ne zikuyita myaganya gy'engalo ne zigenda kakati kiri gye mulimu abalabi musalewo bano babadde ba mikwano gya Bosco ba mikwano gya byanfuna Bosco babadde bamwagalanga muno babadde bamwagalako bibye soka tugende mu nsala tugende ku nsala ensala eno yemu ku nsala ze naasomye bukyanga ntandika kusoma judgment z'abalamuzi yemu ku nsala ekyasinza okubaamu obwongo obw'ekika ekyawaggulu ensala y'omulamuzi Nakintu ogirinako awo kanji kusindikireko wano Simon njagala okukutegeeza omukyalo oyo yataddeyo obudde ekyo nange nakigambye abantu yataddeyo obudde nga bwe tugenda okulaba ezimu ku nsonga ze yalambise mu nsala ye nga bwe ngenda okubuulira nga zibadde z'amagezi mangi nga Kimbuyege abadde tasobola zirowoozaako ng'ate akaayana kuba nange waliwo ezimu ze mbadde saategedde bulungi nga bulijjo endowooza yange erina weetatuuka nga Nakintu inaagaziya ezimu ku issues ezibadde mu nsala eno highlights netuba tuyitiramu abantu ruling ya miko 16 bw'oba olina reading culture osobola otugamba n'oteeka ennamba yo wano mu comment section ne tugikuwa naawe n'osomamu kati ezimu ku nsonga eziriki ezibadde ziriko okusika omuguwa Nakintu yazirambuludde bw'ati namba emu wabaddewo ebigambibwa nti omugagga yagamba munziikanga mpugwe ng'abalala bagamba omugagga yagamba tumuziika Kyalusowe kati ffenna ne tutabulwa kati nga bw'oba owagirako oludda lumu ogamba gundi yagambye omugagga yagamba tumuziike Mpugwe naye nga toyagala kuwulira ate bali abagamba nti yagamba tumuziike wa kuba jjukira tewabadde buwandiike kati omulamuzi Nakintu yakoze bw'ati kweyo ensonga yagambye empuliriza obujulizi bwa bannamwandu bonna
bannamwandu abasatu bagamba omwami waabwe yabagamba bamuziikanga Kyalusowe ku Kijja. Namwandu omu agamba bawe yamugamba mbu n'agamba n'abamu ku bagagga beyabeeranga nabo mikwano gye nti bamuziikanga Mpugwe. Naye bwe neetegereza ku bonna aboogera tekuli agamba nti omugagga yaŋŋamba lunaku bwe ruti waaliwo ne gundi oba twali wano we yabiŋŋambira. Buli omu ayogera bwogezi omugagga yakola ki? Yaŋŋamba. Nagamba mu mbeera eyo ndaba ekintu kino kiringa ekikozesebwa ng'ekyokulwanyisa. Buli omu asobola okuwiininga ng'agamba omugagga yakola ki? Naye tewali wadde obujulizi, teri nannyonnyola nti yatuuka obbikugamba mwava ku ki. Kubanga lino bbawo ensonga sinsobola kera bukezi ku makyane ngamba bane muziika walina obbawo ensonga gye mwaliko. Ye abaffe ensonga enkulu bwete eyamunziikanga wano ayinza atya okubanga Bitanda yagigambanga omu ku omu mukama nga tasobola gyogerera mu fola wadde erimu abantu aba ale n'agigamba omu ku omu ale nemulema n'owandiika kubanga kyani kisoboka okusinza ku bujulizi obuliwo. Mitanda ensonga ey'okuziikibwa kwe yafuba ogibonyesa n'alema okugamba looya ate ogiwandiika. Kati awo omulamuzi n'agamba nti bwe neetegereza kyebika kino mukikozesanga bulimba enjuyi zombi. N'agamba ekyokubiri era ku eyo ensonga y'emu ye Bitanda ku nsi yabeeranga kuno ng'agenda anyumya we bali muziika kuba mwenna muli bangi mugamba yatugamba ye obulamu bwe yali alaba ng'ali kumpi kufa nga buli gwasanga agenda amugamba munziika nga wano omutwe gwe gwaliko ki ekyamusindikanga okwogeranga ku kufa kati ensonga n'akola ki? N'agibashinga. N'amala n'agamba mu ngeri y'emu obujulizi bwa bannamwandu abasatu bwo mbugobedde ddala. Abagamba nti Bitanda yabagamba bamuziike Kyalusowe. Kuba bwe ntunudde namwandu omukulu ye yazze ne certificate ya Buganda ey'okwanjula. Bamwanjula. Mu 2013 Desemba bayanjula namwandu omukulu. Yaleese obukakafu. Naye bano bannamwandu abalala buli omu agamba nti Bitanda yagenda n'akyala ewaabwe mu bufumbo bw'obuwangwa. Naye teri yaleese wadde ekifaananyi nga bali mu ddiiro nga Bitanda ali entabaluganda. Okitegedde? N'agamba nti ate omu ku bakazi agamba nti bawe yakyala nga 9 Okitoba 2025 omukazi gwe bayita Zaalwango kwaba abakazi. Agamba nti Bitanda yakyala ewaffe omwaka oguwedde mu Okitoba naye teyaleese wadde ekifaananyi. Omulala yagamba nti Bitanda yakyala ewaabwe mu 2008 naye teyaleese wadde certificate ya Buganda wadde ekifaananyi ekikakasa nti omukolo gwakola ki? Gwaliyo. Nagamba ate namwandu omulala asembayo yetajjukira na kujjukira kukyala lwe kwaliyo. Nga yamanyi nti baakyala. Kaakati abo ebyabwe byonna mbitaddewa n'abisuula mu kasero. Bali tetusobola bukakafu bujulizi bwabwe bwesigamako wadde eddakiika kubanga balinga abatulimbye mu ntandikwa nga firimu tennakola ki. Kubanga ututuuse ku kikunnyonnyola ekikugatta n'omugenzi okugambye obufumbo toyina wadde n'akawandiika kakasa obufumbo. Kati omulamuzi Nakintu n'addamu n'akkirira n'atuuka ku namwandu. N'agamba namwandu agamba nti olw'okuba Bitanda yamugamba nti bamuziikanga Mpugwe
ate nga ne ssemateeka tagaana mukazi kuziika bbaawe. Era waliwo n'omusango gwe baggyeeyo ogw'omukyala eyali omulamuzi wa kkooti ensukkulumu bamuyitanga Amoko Alachi. Stay Alachi Amoko. Bwe yafa byalimu enkaayana. Bbaawe ng'ayagala bamuziike mu Adjumani. Ate abafamile nga bagala bamuziike oba Nebbi. Yes. Kati mu nsala eyo kkooti yagamba nti bamuziike wa Nebbi. Bamuziika wa bbaawe? Bamuziika waabwe. Ng'egendera ku bujulizi obw'abantu abangi abaaliwo nga bagamba yatugamba. Era nga boogera ne circumstances mwe yakikola ki? Mwe yakyogereranga. Kakati bo ne bagamba nti kakati kkooti namwandu mu bujulizi bwe mu argumenti ze ng'akonviisinga omulamuzi ng'agamba mulamuzi munno yakiraba nti wadde tewali buwandiike naye ekiraamo ekyogere kisobola okwesigamwako. Kakati ekyange n'ebitanda lwaki tokyesigamako? Nti yaŋŋamba tumuziike empugu. Ate ekyokubiri namwandu amateeka tegamugaana kuziika bbaawe. N'abaako n'emisango awo gye yajuliza puliida wa namwandu. Kati omulamuzi bwe yadde asala yagambye bw'ati nti okusookera ddala namwandu yeekontradictinga. Atya? Bwe yazze mu kkooti okukakasa nti ddala bitanda yamwanjula ewaabwe, yazze ne satifikeeti y'obwakabaka bwa Buganda. Era obufumbo bw'ebyobuwangwa bwayimiriddeko wano. Obukakafu bwonna bwalina si bwa kyaki si bwaki bwa byabuwangwa. Ekitegeeza ebyobuwangwa abikkiririzaamu. Mu byobuwangwa omuntu bw'afa opusoni esooka bw'aba talesse kiraamo kumuzikka ku bijja by'abajjajjaabe. Era abakugu mu byobuwangwa omunne Katikkiro Ekika bazze wano ne bannyonnyola nti okusinziira ku buvunaanyizibwa bbaawe bw'alina nti abadde mukulu wa Mutuba, nti abadde Ssaalongo na biki ebyobuwangwa balina muziika wa ku kijja. Tasobola kutandika kijja kipya. Naga nti namwandu tosobola kukozesa byabuwangwa nga bikufevalinga bikakasa obufumbo bwo ate n'obiwakanya bwe bituuka mu by'okuziika. Awo oba weekontradictinze. Kazi ng'ataddemu obwongo bannaayo. Gwe tosobola kubeera nga ekintu okikkiririzaamu nga kikkolera. Wekituuka kitakukolera. Ng'ogamba ebyobuwangwa era situbigoberera nnyo kiri awo mwene ensi ekuze. Naye ate nga ekikusukkulumya ku bakazi banno certificate byabuwangwa. Namba 2 n'agamba nti namwandu abadde yeesigama nti ab'ekika baali baatunda ekijja bbaawe n'akinunula nti era yeekengera bayinza okuddamu ne bakola ki? Batutunda. N'agamba nti bwe neetegereza bitanda ono yali ayagala nnyo ekijja ekyo kye yava akinunula. Kuba singa yali takirabamu makulu teyandikoze eki? Teyandikinunudde. Ekikolwa kya bitanda okununula ekijja kabonero akooleka akalaga munda ye nti naye yali amanyi nti wano wendiziikibwa. Wow. Kuba singa ye yalina ekijja ekikye lwaki aba afaayo?
Kuba batunda ettaka lya bijja tebatunda bijja. Yes. Ekyo kikulu nnyo okunootinga. Batunda ettaka lya bijja. Yes. Naye awali abafu tebatundangawo. Yes. Kitegeeza nti nno ono avaluinga ekifo kyonna. Kituufu era omulamuzi yagiyise family land, yanunula family land. Kitegeeza Bitanda ng'omusajja ow'ebyobuwangwa. Ate n'Ebitanda okubanga abadde polygamous kiragira ddala nti musajja wa byabuwangwa ddala. Kuba talina linnya lya Kisiraamu. Nti ye Yunusu. Kaadi Fubita emboozi. N'olw'ensonga eyo namwandu okuvaayo n'ogamba nti toyagala bamuziikeyo olw'okuba yanunula ekijja, gw'olowooza lwaki yakinunula? Yali amanyi obukulu bwakyo. Olw'okuba tolina wadde obuwandiiko obulaga nti yaleka awandiise nti banziika wano. Bwe tugoberera kuba awo tuba tutandise kuteebereza nga tugoberera circumstances. Kati tewali kiwandiike, let's go into circumstances. Nti tugende ku probability. Nti bwe tuweeyingamu abagamba nti yalama kumuziika Mpugwe ne Kyalusowe, oba ffe mu kusalawo kwaffe yandisanyukiddewo okumuziika eno oba eno. Bwe tuteeka ku minzaani bwe tuti eri Empugwe tekuli wadde obuwandiike, tewali wadde obujulizi, tewali wadde ekikakasa. Naye eno tufunye ekikakasa nti yanunulawo. Kitegeeza yalina akakwate ku kikolwa ekimala ekiraga interest y'omugenzi mu ttaka. Yes. Kali ke twayogedde, singa baali batunda bijja kyali kimukakatako okununula bakadde be. Yes. Naye batunda ttaka lyeto liri paati y'ekijja nga ebijja bikyali ki? Okay. Yes. Kitegeeza nti ye kye yali avaluinga nti naffe tunaafa temulina mmalawo ttaka balina tuziika awo. Exactly. Kakati bwe tugenda ku nsonga endala. Bitanda aziikibwe ku kijja, abaana baziikibwe awo abantu omanyi kati temusoma naye Katonda abave muleme kulaba sheero bannange. You need this show. Tutuuka tutya awo? Kakati bw'osoma obwongo bw'omulamuzi, ebigambo bannamwandu bye beeyo, namwandu maama Bitanda ne namwandu muka Bitanda, ebigambo bye baawaanyisiganya mu kkooti, nga buli omu agamba Bitanda yali yakwetamwa. Oli mulogo, wali ogala muwa butwa, biki. Mu mazima amatuufu namwandu wa Bitanda abadde talina ngeri gye yandigenzenga kulima ku baana be nga baabaziise eri. Olw'enjawukana ezo ez'amaanyi bandigambye azze kusimba ki? Ddagala. Kati era ekyo omulamuzi Victoria Nakintu erinnya omwami we Katamba yadde wa Lugave Katamba era akubamu ttooki ng'omukazi Omuganda. N'otunula n'olaba. Njagala kwebaza onaasonyiwa okukulinnyamu. Essiga yaffe eddamuzi emisango kati nga guno, emisango lumu gyetaagako bannyini gyo. Omuntu omu yaŋŋamba nti ensonga lwaki Luganda luzibu lwa kugwa nti ojja kusanga 70% Baganda be balumaakinga. Kati atuuka time sigamba nti babbi, naye atuuka time n'agamba naye waaki nkalubya. Tulina nze nali mu class ya Luganda twalina abayizi 9. We are trying to promote the subject. Yes. Waaki nkalubya. N'agamba kano kale tawangadde.
otegedde kubanga ali mu kutumbula kike. Yes. Kati bw'otunuulira circumstances omulamuzi Nakintu ze yakozesezza ekyo ani agaba abalamuzi ku misango? Ndowooza aba registrar. Weebale wakwata omusango omutuufu n'oguwa omuntu omutuufu. Bane kye nawuliddeko omukyalo oyo nti si musabi mulwadde. Genda maaso mu kusaba kuno okw'ekkanisa. Si musabi mulwadde. Okay. Kaakati logically bw'okitunulamu kakati nange ekifunye abaana namwandu talina ngeri gye yandigenze wannazaala we ku bigambo bye yamwogerera mu kkooti wali. Kati embona enanga awedde kyandibadde kizibu. Oddayo okulima ku baana bo. Anti zikuleese oze kusimba ddagala. Kati okwewale. Manyi okujja okulima ku baana ne wabawo ekimbe gwe kikuba. Onansaasiro kiggamba. Lwensooka okgenda ewantu eyo. Aliwo omwana ali awo. Naye ekika ky'Ababosco kifaanagana n'ebika byaffe byonna. Ensonga z'ensonga ziraka zikyatagala. Kajjukira ensonga ezo bwe zitaggwa zibaako be zifunza. Kati be zifunza be bazikaaba obuzibu. Kati omanyi kubanga wakajja okulima ebijja ne wabawo ensonga gwe zitabukirako. Anti osobola kwawula nsonga gwe ziriko naddogo. Genda mu maaso. Kaakati nange nenkirabanga kuba nange nasoose kukiwakanya nti taata tebandimwawudde n'abaana be. Naye olw'attaachimenti maama ono gy'ayina n'abaana be kuba baalina bazadde ddala okuweweera ng'ayina w'asobola okubalabirako. Ekirala ku ky'okuziika bitanda ekya Lusowe omulamuzi agamba nti bwe ntunuulira bitanda ono abadde musajja w'abakyala bangi era azadde abaana bangi mu bakyala abalala. Abaana abo mu common sense tebayinza kwetaaya nga bazze okulima ku kitaabwe nga afugawo ye nnamwandu omukulu. Access ejja kuba limited. Naye newaabwe wonna wabagatta ne bwajja munaana gwakira alima ku kitaawe nga teri amugobye kuba waliwo jjajjaawe. Kitegeeza buli mwana wa bitanda oba yamuzaalawo oba yamuzaalawa kyangu nnyo okujja okulima ku kitaawe nga bamuziise ekya Lusowe okusinga eri. Kuba gali amaka kati Saimo kankubuulire singa omukyalo oyo agamaliriza kuba ndowooza era yayinamu ku busente obusobola okugamaliriza. Bw'anaagamala okimanyi amaka agafaanana bwe gatyo kizibu okugaleka mu kyangaala. Geeti eri enkambwe siraabu tennaluma. Okiraba kakati omuntu abazimbyeko kalina wano emenyawo kokko wansi wano. Naye omulimu omunene omugagga agulese waggulu. Omulimu omunene guli waggulu. Kyeza omukazi ataddemu ssente azimbye ennyumba ye. Kati ng'amaze ogizimba nga yasasudde n'abazimbi wali wawe oyinza okujja okumukonkona nti nzize kulima ku taata. Ate amaka bwe gatyo logically mutera okulundibwamu embwa ennene. Ovudde ne kwekyo kale tokonkonye taata wamwe gye mwamuziika mwalabayo bakusanga weesozze ka geeti olaba bagamba nti muzze kuloga. Muzze kuloga muli babbi bayinza n'okukubira enduulu. Kubanga okujja ku headquarters oripotinge. Kuba nnamwandu tamanyi baana bwe bafaanana ku feesi. Ate nnamwandu era bwe bamugamba kuba muliko yagamba tabamanyi. Era n'omulamuzi yakikonyeeko tabamanyi era kwe kulagira DNA kuba nnamwandu ye yagisaba mu mpaaba ye. Kati nedda nnamwandu aganye ensonga ya DNA kubanga ate abamufe lwali tutabukidde famire y'omusajja.
famire y'omusajja tesabanga ku DNA era mwagitabukidde mu bukyamu lwa butaagala kusoma biwandiiko kubanga empaaba eya Namwandu agamba ti Baze bw'afudde ntandise okuwulira abakazi bataŋŋambangako nti yazaala abaana ntandise obbawulira bagamba mbu Baze balina abaana b'abaze nze sibamanyi era nsaba olagire bakolebweko DNA okukakasa nti ddala baani ba mwami. Era omulamuzi mu nsala ye n'alagira eddwaliro ly'Ekitovu nti mumuggyeko sampo nga temunnamubawa muzikuume butiribiri zijja kweyambisibwako mu maaso awo. Era oyinza okwesanga nga ku ddwaliro omulambo gwa Bitanda okulwayo temwabadde sayansi ng'abeddwaliro bakyateeka mu nkola court order. Naye olw'okuba obugumiikiriza bwabulwa abantu nalabye omukazi oyo fulufiga w'e Masaka ng'akaaye oba yabadde ku ddwaliro ng'agamba batumye omulambo sooka ompe ka vidiyo ako okozesezza ekigambo Kati yatwadde ekipapula ku ssaawa 3 omulamuzi omukulu n'asala omusango nayeyimirira anteogo n'ayimirira n'asala omusango ng'omukazi ng'ategedde obulamu bwe tulimu abantu balanoonoonoona bayitirivu bagenda kufiira wano essaawa wano tebannatuwa mulamu omukazi ayagala akuwa apiru ku ki besika alimu ki ekyo ky'omuteekamu ky'olwanirira tuli wano tumaze obudde bwaffe abantu bagala okukola abantu baguddeyiga tumye omulambo nga wabaddeyo nga wabadde mu kooti nga gwabyereetera onogamba nti bakuswaza nga gwe weeswazizza kati mwe muli bakabagagga kife twatubadde twegomba bakabagagga nti muli gumite naye emitima janjaba mulaze obunafu bwammwe mulaze obwavu bwammwe bakuzaala mu maka amakopi nkiddamu oli mukopi era gwanza omwana wange n'akuwasa ggwe oba n'akyalako ewuwo nkusa gy'akasota Lawrence olinze saaha omukyalo oyo ayinza okuba yabadde atabuka nga byatabuka tabitegedde kuba omulamuzi yalagidde nti omusajja yalagidde supulitendanti w'eddwaliro ly'Ekitovu okujja sampo ku bitanda nga tannagenda kuziikibwa. Sampo ezo azikuume butiribiri bajja kuzeetaaga mu maaso abo. Kati omukazi oyo yayinza okuba teyategedde nti n'abakugu mu DNA ebaba balala si buli musawo nti abisobola. Bayinza okuba nga babadde balina na bajja walala. Yes. Ekyokubiri sampo ezo zibaggyibwako mu maaso gaani? Otyo. Kubanga Tagali asobola okujja ku sampo enkyamu ne zimuwanda. Kati bali mu process etereeza kkooti byalagidde gw'oyomba olw'okuba ensonga tewazitegedde. Okoze ekintu kasitogayo bwaradisi bw'ekitebe ekimu. Kaakati omulamuzi teyakomyawo yagenzeeko ne mu Bayibuli okukakasa kiri nti omuntu okuziikibwa ewaabwe ku bijja kikulu. Palagulaafu eno gy'oba osomera abantu eno erimu bujenesiisi obwo
I draw guidance from a narrative that reflects this universal understanding. Abraham, entegeera eya ffeffe neri universal. okay. Abraham, the biblical patriarch, acquired land specifically to establish a family burial place, thereby setting aside a permanent resting grounds for his lineage. N'ajuliza ekyawandiikibwa Genesis chapter 23 verse 1 to 20. Later, Joseph, mindful of the covenant between God and the children of Israel, made his brethren swear that they would carry his bones from Egypt to the land of the promised to them. A solemn undertaking that was duly honored. Ne bakuwa ekyawandiikibwa Genesis 50 verse 20 to 25. Ne bakuwa ne Exodus 13 verse 9. These accounts reflect a long-standing and widely shared human understanding that burial within one's ancestral or family grounds carry profound spiritual and cultural meaning. Yes. Bino ono Yosefu. Omanyi Yosefu y'omu ku bakola ebika bya Isirayiri 12. Yagamba baganda be nga bamusanze Misiri, jjukira baali bamutunda mu buddu. Abagamba mulayire nti bwe ndifiira wano mulyetikka amagumba gange ne mugazzaayo mu nsi ensuubize Katonda gye yagamba bajjajjaffe. Era ne basuula nti amagumba tujja kukola ki? Gatwala. Kitegeeza nti kikulu nnyo omuntu okumuziika ewaabwe. Kati bino omulamuzi asusse ku buwangwa n'asukka ku mateeka n'ayingira ne mu nzikiriza okukulaga obukulu bwa bitanda omuziika ewaabwe gy'akola ki? Omulamuzi yeewa obudde. Ensonga yagiwa obudde. Mukazi bamuwa Chief Justice. Tomanya. No, kuba ndaba mu mutoototo. Omanyi ekyamazima kiri bwe kiti emisango bwe gityo. I believe baloya b'omukyala bamaze kuba ekigambo apiru kyabaddewo ku Muwongo. Naye kirabika baloya oluvannyuma lw'okusoma kino bamugambye omukazi awadde ekintu obudde. Tesina genda tuwangule. Akiwadde obudde nti n'omunne gwana kubanga naye alina okuddayo n'asoma mu nsala ya munne. Bw'anaddayo n'agitunuulira ajja kugamba naye kiki kyogezaako owakanya kubanga oba owakanya ensala y'omulamuzi ogenda mu nsala ye yennyini. Ya ne bakola review. Kaakati muganda wange ebyensala tebiggwa malojja. Naye those are some of the things ate by'otunojjoleddemu biddamu byonna. Kitegeeza ku DNA mu nsala y'omulamuzi batwala sampo ya mugenzi tebakebedde emirambo gino. Kati olwabadde bugambo. Kati mbadde era nsaba kuba ensala bwe yawedde omulamuzi yabuuliridde mu mateeka bakiyita obiter dictum. Omulamuzi asobola okubabuulira nga tekiri byabagamba tebiri mu mateeka wabula nga bya buntu ntegeera ng'ababuulirira ng'omuntu omukulu alabye ebingi. Era lwe yatwala obudde n'aba maama Nazaala ng'asonga mu mukyalo olugalo n'agamba nedda ebimu birekangayo. Kakati abantu basomereko ku bupalagulaafu buno okuvaawo ku obiter dictum. Okay, obiter dictum. Before I take leave of this matter, I find it necessary to make two observations. First, families ought to keep sight of the bigger picture in the moments of loss. There are matters that properly belong to rehelp.
kigambo kyekyo kuba tuyimba ino kitegeera reham. There are matters that properly belong to the realm. Eyo tebagisoma. Okay. Kategeeza kyako nga sinneeyongerayo. Ojja kategeera nga weeyongeddeyo. Okay, mbadde wa okay. There are matters that properly belong to the realm of personal and family relations, and which should not, in ordinary course of events, be brought before courts of law. Nti waliwo ensonga nga zo rim kiringa sirunyiriri sirunyiriri naye kiringa nti fe wano tukola bwe tuti mu saako zaffe eringa saako. Death in Africa, in African custom, and indeed in humanity generally, is intended to unite rather than divide. It is a time for reconciliation, for setting aside differences, and for honoring the departed. Nagattako. It is only after the deceased have been laid to rest that outstanding disputes, if any, may properly be addressed. Nti omuntu bw'afa mu customs ebyo by'abaddugavu awo tuba mu kaseera ka kutabagana ffenna naye tuba twakyawagana. Oli bw'akaba ne omuwala n'omukwatako bw'oti ne mwenyweza omutegeera mufuluma n'amagombe nti obedda ndi kumujja wange gwenyweza. Yes. Era nti akaseera kakwefumiitiriza nnyo. Era enkaayana zonna zandize ng'okuziika kumaze kukola ki? Kuggwa. Kuba wano tuba mu kaseera ka kunyolwa. Tweyongereyo. Okay. Secondly, this case underscores the importance of mediation as a preferred means of resolving family disputes of this nature. Mediation as an alternative to Secondly, mediation is an alternative to adversarial justice. Adversarial justice. Biri ebyokusika omuguwa nti tugende mu kooti awangule. Is not only less costly and time saving, but also more consistent with the preservation of relationship. More often than not, it provides a forum of healing and reconciliation rather than deepening diversion. Yes. Agamba nti bwe mukola reconciliation ne mutuula wamu ng'abooluganda ne mukkaanya ku bintu ebyo tekikoma kubataasa ku musimbi gwe mwandisaasaanyiza nga muddukira mu makooti n'obudde bwe wanditemyemu ebikata bya lumonde oli mu kkubo ozungu ogenda ku kooti. Wabula kiyambako n'okutabaganya abaali baasowagana. I hope that parties faced with similar circumstances will, wherever possible, choose dialogue over litigation and unity over this code. Awa amagezi abalala abayinza okwesanga mu mbeera yeetya yemu nti ye abawa amagezi nti mwandibadde mutuula ne mukkaanya ku nsonga zammwe. Dated and delivered
at Masaka this 26th day of March 2026. Ensala eno erimu amagezi mangi mulimu obuntu bungi nnyo era abalabi baffe bw'oba ogyagala teeka ennamba awo oyinza okwekakaba oba n'ofuna omwana wo n'agikusomera bwakutaputira naye erimu amagezi mangi g'otasaanidde kukola ki kubuusa maaso kaakati nga tetunnagenda manyi oyagala kutusiibule kuleka mwina kyoŋŋamba kubanga akantu kookadde njagala abantu bakalabe kaakati katumalirize n'akantu kano embeera ya Bosco Bitanda erina ekintu kyetulaze ekizuukusiza buzuukusa bulijjo tukimanyi nti amaka si mangu abasinga bagamba abakazi si bangu makagi gatali mangu ne abakazi ne bagamba abasajja mbwa kitegeeza nti relationship y'abasajja n'abakazi ekyalimu ebizibu bingi ate tebiriggwawo naye waliwo omusajja omugezi omu gwe bayita Socrates otera omuwulira nga bamujuliza nti yagamba bw'ati Socrates kigambibwa nti y'omu ku basajja abakyasinze okuba abagezi bukyaŋŋansi eno ebeerawo ku nsonga y'obufumbo Socrates yatuwa amagezi n'atugamba by all means you marry mbeera yonna wasa tofanga ng'oli muwulu yes n'agamba nti if you get a good wife you get happiness ofuna omukyalo omulungi n'essanyu okwo if you get a bad wife you become a philosopher ofuna omukyalo omuzibu ofuuka mugezi nnyo yeebuuzibwa nga ye agamba nti ye experience ye gy'alina teri muntu alina magezi ku nsi ng'omuntu alina omukazi omubambaavu omukazi alumya omutwe kasita omumanaginga teri mbeera yonna mu nsi sobola kukulemerera kumanaginga era ye omukazi gwe yawasa yali nakapanka yalondayo omuntu asinga okuba ow'ettabbu mu society ye gwe yawasa era agamba mu kumuwasa navumbula nti wisdom comes from silence ti amagezi gava mu kusirika nti ate happiness comes from sleeping wisdom comes from silence happiness comes from sleeping nti omukazi bw'aba akujeeja olutatadde ng'akuli bubi kyamagezi okusirika kubanga singa ozzaayo oyinza okusibira mu kkomera kuba tomanyi gye binaggweera oyinza omukuba n'omutta kyamagezi okubeera ng'okoze eki ng'osirise kati bw'owulira obikooye ng'oyagala kufuna ku ssanyu genda okole ki osirika ennyo n'owulira nga kati owulira okooye kati weetaaga ku ssanyu genda mubuliri bwebaka ebigambo ebyo bya musajja yali mugezi nnyo kano ke kasembayo yagamba nti ng'ayogera okuwasa obukulu bwako n'agamba nti bw'owasa if you marry you regulate bw'owasa wejjusa if you don't marry you regulate bw'otawasa era wejjusa n'agamba teri solution yonna kubanga n'abatawasizza bw'obafuna ne bakunnyonnyola obulamu bwe bawangaalira nga bakaddiye obulamu obw'obutaba na mubeezi bulimu ebizibu nkumo kati wonna all of us we are going to regulate
lwaki tewasya n'oliguleetinga lumu? Bigambo bya Socrates, Mukama abatwagalire. Bebaza okutuwagira naddala mu package yaffe eya Go Back to School mutuwagidde naye abantu ne bagamba ati nedda bannange lwaki ate ffe abantu abakulu mutwerabidde munange ne tugamba nedda ffe aba Rosemary Beddings tetuyinza kuva mu bantu baffe ne tubaleetera package y'abantu abakulu okugira omufaliso omunene bwaguuga nga bwogulaba guno 4 oba 5 ayagala package ya 4 tugenda kugikuwera ku mitwalo 33 ayagala package ya 5 tugenda kugikuwera ku mitwalo 38 kuno nga kugirako duve bwaguuga omuli pillowcases 2 ne kugirako atera ne suuka ne tukuwerako pair ya fiber nga bwogiraba fiber pillows ne tukuwerako akatimba akafo stand ne tukuwerako esuuka kogendo otandikira munange fe tugamba jangu ku Rosemary Beddings ebirungi tubina ate nga sibye bino byokka ebintu bye tuyina eno package tugireetedde bantu bakulu mitwalo 33 aba 4x6 ate omufaliso ogutavaako lugoye nga bwogulaba mitwalo 38 aba 5x6 omufaliso ogutavaako lugoye ate omulungi ogwa rose form tukubireko ku namba z'essimu eziri awo oba muntu whatsappingeko tugenda kubanga ebisingawo tubibabuulira.